Setting off. Neda tugende. This is the way the story began. Tusimbudde okuva ekireka kuleerwe twolekera Nkowe ku annual junior and baby school ewa Dr. Hajjat Kulthum. Tutwala omwana Josephine ku ssomero ate agende asome. Twolekera tugenda ku ssomero tumaze okwetegeka nga bwemulaba tugende nga bwe twatwolekera Nkowe buli kimu kiwedde wano waffe ewaka so twagambye kabajje tuve wano tutange buli kimu kyonna tweyongereyo so mwebale mwena abatukwasaganyizaako mami okuva e Germany kale twolekedde Nkowe ku annual junior and baby school wa Dr. Kulthum. Gane.
Obubeera bulimu. Kale nze Sonko Muhammad tubebaza mwenna gye musinzire okubeera nga mutulaba buli omu munsi mwasinzire okubanga atulaba wano embeera mu Uganda mbeera ya kinyikagobe tuli ku kyalo Well Spring olunaku olwaleero awo tusimbudde okubanga tuteekateeka buli kimu kyonna okubanga twolekera mu bitundu eby'Enkoowe ewa Dr. Hajjat Kulthum ku ssomero lya Annual Junior and Baby School gye tutwala Josephine. Stories za Josephine mbadde muziraba zonna okuva gye zaatandikira paka ate we tutuuse olunaku olwaleero neruza tuyite bweyogerere. So twolekera tugenda ku ssomero olana tutwala Josephine atandika okubeera nga asoma. Twebaza mami awangalire Germany atukwasaganyirizaako mu byonna yamusigalako yekka oba in fact yamutandika up to now ataddemu kyataddemu ng'omuntu w'omutima omulungi okulaba nga ate omwana ono girl child ate abeera nga agenda ku ssomero. Twebaza ne Dr. Kulthum yatuwa half bursary. So omukyala ali Germany n'atoopingako akasente n'atuwa ne sente zigula ebikozesebwa byonna nga mu bifaananyi bw'obiraba oba bw'obirabye emabega akina keesi buli kimu omwana bade talina kyalina kyonna ne kati twolekera. Nnaku z'omwezi leero ziri 3 ziri nnya nnaku z'omwezi ziri nnya tuli mwezi gwa February. Story neyinza okutandika bweti ng'esaaga ne tumaliriza ng'etutta emyaka egiwerako mwana kusoma kumaliriza primary ajoininge secondary agimale paka university kubanze kye bangamba twagala omwana oyo asome tuuka mu university ate nze mu kulaba okwange nabanga ono omwana alina chances nnyingi okwongera okutangaaza emikisa gye okukola n'okukulaakulana n'okusinga ne kuba mu kufa abayinza okubeera wano because omuntu aba akuyiriddewo omubiri ng'ali bweru w'eggwanga wabaayo emirimu why not ng'olina ky'osomye ate nga yalina obutuuze gy'abeera ali why not. Ndaba nga Josephine ayinza okulinnyinnyonya emyaka emitini ennyo ng'oli agambye nti muwala wange nkuweerera omaze okola P7 ogiyise jangu onkyalireko e Germany oba okategeddaako naye lwakuba simanyi mutima muli ayinza kulowooza ki and so on. Wali emabegako awo Josephine oli otya oli kiriya ka microphone kakwata oli bulungi gye tukutwala wategeddeyo ba tunategera gye tukutwala tugenda wa kusomero oli ready okusoma Josephine ebyaddala wangamba bw'oba nga asomye Katonda nakwatirako wali agadde kufuuka ki Nansi obeere musawo ng'okuba empiso mami yali e Germany wamulaba luli noyogera naye bulungi nnyo oyinza muwa bubaka ki ng'ogenda kusomero kubaka tugenda kulwawo okuddamu okulaba tujja kulaba nga bise ebbanga lya mwezi tomanya wanaabaawo obusobozi nga tuzze ku vidiyo kukyalira mami oyinza mugamba ki omwebaza ate oyinza musuubiza ki kusoma ogenda kusoma bulungi zanyo katambule kale weebali tuwaweeko ku mami twogeremuko naye mami bamuyita Nagasha erinnya liddala gwani Nagasha Dorothy Nagasha libeera ng'eri ekika eri abanyankolo oli munyankola nti si ekyo mami yali e Germany oyinza kumugamba ki omwebaza akuyiriddewo omubiri in fact abasisitawo lwakuba simanyi whether aba mukuluwo oba abeera mutowo ekimu ku bibiri kyesimanyi. Assalamu alaikum. So aba muganda wo okutwaliza ewamu kati lwakuba simanyi oba mukuluwo oba mutowo naye oyinza musuubiza ki ate ggwe kulwa Josephine ka microphone kakozesewo ekikuumwa mwebaliza ddala omwebaza kama muwa omugisa
Amina. Kale katogereko ko ne Auntie Rita. Bana timu je tuli nayo omumama wa Josephine, omulala Josephine mwenyewe mwana gutwala kusomero, omulala Auntie Rita. Auntie Rita omukulembeze ono ye yavaako kulaba nti ono omwana tutuuse wano wetuli esawa ya kakati. Ng'omuntu yenna ayinza obeera omukulembeze nga ayina waali ayagaliza. Yayagaliza. Bwe namugamba nti tuyinza okufunayo mututumukuleko wano story nangamba Sonko waliwo omukyala ayina omwana we n'embeera si ya mulembe nnyo omwana yeetaaga okuba nga addayo kusomero okusoma. Nange ne ngamba why not nenkozesa omuzindaalo ne kamera then abali eyo ne mulaba era okukakana nga aliwo omukyala omu awangalire Germany ayanukudde era bibala bimulabye esawa ya kakati. Auntie Rita ogamba otya eyo mukwano? Bulungi mukulu Sonko wasiibye otya ssebo? Ndi bulungi. Essebo. Muli gw'owulira otya nti like oyina omuntu gw'oba otaddeko omukono ne kitambula nga bwe kitambula? Wabula nze mpulira essanyu lingi naye mu bisookera ddala byonna neebaza Omukama Katonda atuusizza ku lunaku luno. Amiina. Tumwebaza. Omulundi ogwokubiri twebaza omukyalo oyo gwe simanyi gwe sirabangako wabula gwe tuwulira obuwulizi oba gwe tuwuliziganya ku ssimu naawe olunaku lwe tuba tusisinkanye wabula nga musabira ebiro byonna buli olukya ku makya Omukama tumusaba amukulembere mu mirimu gy'akola mu bulamu asobole Omukama omwongerako ejjinja afune ebibala bingi ne bizinesi yeeyongereko oba oli awo tuliyongerako n'ebirala gyali eyo. Amiina. Kyemmanyi ojja kwogerako naye anytime tufunye akadde tuteekako ka data wanaaba nga tali busy nga kwali luli gwali mukisa mu bintu twali tugenze okusiba envi. In fact walina zisibira eno walwawo omuntu gwe twali tudiirinze naye naate simu enejja neevaako ne tukyusa option. Omukyalo oyo atokwasaganyiza akatuyisizza bulungi nnyo. So kati twolekera bana abantu baffe batulaba tugenda kujoininga kolansa tubeere nga twolekera enkowe tuyita ku Northern Bypass tukyama tuyite Nasana tuyite Kayunga tuyite Wakiso oba Kakiri yasooka then enkowe n'alyoka ddako enkowe. Abamu abasinga obungi oyogera ku nkowe especially abasiraamu akugamba ogenda mu limbo lwakuba gye babadde baziika abasiraamu limbo ya omugenzi BMK naye nedda twolekera nkowe ku ssomero lya Annual Junior and Baby School. Tugenda batufuna endagiriro mu maaso awo nga tukubira ku Hajjati batubye tuwetera tuuto ate paka ku ssomero. Kale nze Sonko Muhammad katuddemu nga tubalaga mu kkubo nga tweyongerayo mpola mpola paka ne tugenda obba nga tutuukira enkowe. Tuli ku story ya girl child omwana omuwala Josephine. Kubo lya ttaka tutuuse ne tuvaako ne tuyingira munda. So kubo lya ttaka tulabika nga abanaatera okutuuka. Kale mutugoberere tutuuke munda tulabe. Ogwo nagwo omulimu tunene tugutuusizza. Tusuubira tunaba tukomawo sayidi eno ndowooza olunaku luliba lwa viddi bana baba ne visitation day. Ndowooza tulikomawo sayidi eno ate okulaba kyekinaba kigenze maaso. Tusaba Katonda buli kimu akitambuze bulungi omwana abeereyo asome. Tomanya osanga tuyinza kukomekereza nga tuyina ekyamakulu nnyo kitunaaba tukoze insha Allah. So tulabika nga tutuusa tuyingira ku geeti y'essomero munda. Tunayitawo awo gulirawo ddala. Yitawo.
tumanyi wano abawazibuzibu. Kale tulabika nga abatuuse munda. Tugenda tufune tupaakinga wano. Then after we come back. Okay. Yeah. You say you? I used to Josephine. Josephine. So for Jajja Julius. Jajja Fires. Jajja Fires. Yay. Let's call it. Let's put it. Tomorrow. Yalina okwambala leero. Byonna kyabyambalamu omusajja agenda okuba nga amaze okwambalamu wano. kati awalona ayambala musobola okuba ekifaananyi. Kale tuli Nkowe tutuuse. Twasimbudde okuva ekireka ne tudda ebweyogere gipakingidde ebintu ne tuteebateeba ne tujja paka Nkowe. Essomero liyitibwa Annual Junior and Baby School. Gwe bati njogere bulungi. Annual Baby School and Primary. Annual Baby School and Primary. Wano P7 abaana batulirawo. Tutuuza P7 era twakoze bulungi nnyo. Mwakoze bulungi. Yes sir. Yemwe abakozesa results za Nicole. Pretty Nicole. Abatulaba essomero we tuzze Josephine wagenda okusomera. Pretty Nicole wabaddenga asomera. Lwakuba emite balina secondary osanga twali musanzeewo wano. Mwaba akozesa results. Results za Nicole. Nedda tetwazikozesa. Yali ku kamera yabadde azinoonya nnyo naye nga taziraba.
Nicole twamusomesa naye teyajjuliza waffe so yajja already amaze okujjuza so ebibuuzo bwe byatuuka yali alina okuddayo gye yajjuliza nakola ebibuuzo bye kitegeeza bali be balina results z'essifa ate manyi nga gimuli nti muba musomesezza at least babawako ne mugamba ego tubaye tusomesa akoze bw'ati ogwo twalaba nga awandiisa ku mutimbagano nti yafuna 3 kamu 2 3 nenga amagezi nga gadde gamwesera nga yayise nnyo so Nicole yennyini yalina ovaayo n'atuwa results z'entuufu tetubeeko nadduwa pate bikikwebaza katonda nga anajja wano tumanyeko naffe tubeewoko oba oli awo wanaabeera atuwadde dda results ze tusobola okikola nengamba mumuyinawo ng'enteekateeka ng'essomero management yawa ng'essomero tuyina ey'abaana baffe kubanga nabo bakoze bulungi tujja kuba tubawa date katusooke tuggulewo kale inshallah so tutuuse gwe tikyani oba guli ekimu oli ani gwe kusomero nze nkolanga managing directress ow'essomero lya Annual Baby School and Primary mabagaga saidi eno teri bagaga alhamdulillah bedda manyi Hajjat gyali no bedda nkomerwa kuba njogedde naye late ate obedda si mukubidde ku simu kati ninga nvuga nzijja mbadde manyi namusangawo Dr. Kulthum era banje badde beesunze okumulaba wano nga twogera naye nga receiving Josephine tekisobose naye tujja bba tukoma because tulinayo vidi n'emikolo emirala gyebeera ku ssomero inshallah so tutuukiriza buli kimu kyonna tulina omukyala atuyambako alina gyali ewalawala nze kyenakola nabagatta ne Dr. direct so nga asinziira gyali ali Germany anaweereza Dr. akasente direct era yaweereza list y'ebintu bye tulina okugula okujja nabyo era list nga bwe bagituweereza natusiza responsibility byonna mbireese ndowooza sibo kiri yesebo byonna obireese tweyanziza nnyo mubirisiivinze so tugende tetubalinaako buzibu ate wowe tubali tulina kamera oŋŋambye otya wanti bw'otaŋŋamba waliwo alaba ebimu bye tusigazaayo bye tutarisiivinze nga ebitabo rim pencils ne pen tetusobodde bifuna ne box file ebitabo birina kuba bimeka era biba bitabo ki tukozesa black box ennene tukozesa 1 dozen ne pencil za natraj ne ebitabo 12 pencil ziba meka naye ebira dozen emu natraj pencil ne pen ziba meka zinaba meka naye inakuba dozen emu ne set ebitabo biba binaba bunene ki 12 dozen ya black book anti bibaamu ti bina page bweziti oba kwaya bweziti tirikwaya inakuba tirikwaya so pen pencil ebitabo ne box file bye bibuzeeko ne rim bye bibuzeeko n'ebitabo bina tubituukiriza bizze nga bwedde binsuubira ebisigadde bizze pozi ekirala kitutattaddemu scout uniform twali tetwagisasula naye atulisi naye teyaliiko kweri wansi eri kali akapapula okwabadde ebitabo oba eri optional ayagala gikozesa tayagala tagikozesa teri optional naye nga buli mwana abeera agyetaaga koze eno tamu tubeerawo ne scout day that means alina okuba nga agyambadde ya mugaso ki nnyo ku ssomero scout uniform era nga omanyi scouting era eri mu part of sports so we olunaku lwokuna ffenna tuba tugyambadde kitegeeza bw'aba tagiina nga ate banne bagyambadde kiba tekikola nsonyiwa okubuuza kyonna kankikubuuza ebintu nga binnyo bye musaba abaana bano ku ssomero bibulako mbuzi nanti omwana abeere nga bisobola ogenda n'ebyanjula ne bikima omukyala ebintu nga biba bingi nnyo kiki fe abagenda otandika obutandisa ebintu by'okuzaala nga mubanga abatutiisa mu bintu nga biyitirivu ebintu si bingi kubanga omwana abyetaaga byonna kati kaŋŋambe sabuuni omwana amwetaaga emiti nga miyitirivu tikyabbe tikamalizeewo kati nimulindemu kati nnyo emiti ogambye ki emiti gya sabuuni ndaba miyitirivu emiti gya sabuuni giri 5 naye sabuuni oyo omwana ayoza omwana anaaba era nga womanyi eddiini yaffe ekisiraamu tubeera bayonjo si basiraamu bokka abantu essomero eddungi n'obuyonjo tukikwasaganya bulungi kati bwanajja n'emiti 2 makati g'ettaamu ne tukusaba emirala 2 tugenda ate kufuuka so tumuleeta omulundi gumu n'aba nga asobola otumazaako ttaamu yaffe bulungi essomero abatali basiraamu webali abatali basiraamu webali bulungi tumulese Josephine amannya ge eddiini akugambye eddiini ki
weda mpulirawo nga mwogeramu ebimu ne ngamba kampulire tulabe. Angambye she's a Christian because tumubuuza oli Muslim or Christian. So kati nangamba she's a Christian. So ebdini ajja kuba gikwasaganya bulungi. Si musiraamu tajja genda kusaala. Naye ajja genda nga asabe ne banne. Omwinawo ekkanisa wano baba ina ebafuluma. Tuyina we tukuŋŋaanira ne tusabira awo ng'aba Christian then n'abasiraamu balina omuzikiti. Yes sir. Naye tumuyinaako obuzibu ayinza otuuka eno ndabye ate bw'omubuuza eddiini ndabye agamba yeri abasiraamu ne ngamba atuusa n'afuna okwagala otola shahadu. Nakyo tekirinaako obuzibu singa tuba tukiriziganyiza n'omuzadde omuzadde nga takirinaako obuzibu kuba tannaweza 18 baba balina so omuzadde yalina otuwa that go ahead. Omuzadde bw'atugamba talina buzibu nga basheeke bamutooza shahada. Programu za viddi ziba tezinnafuluma buno obudde kugenda nga tugitegeddeko akatonotono. Viddi egenda kubeerawo mu Gwokusatu ng'ennaku z'omwezi 5. Ng'ennaku z'omwezi 5. First weekend mu mwezi ogwokusatu egenda okubeera viddi yaffe. Viddi bwe kiba kyetaagisa? Viddi ekyetaagisa ng'era weebeera visitation day tubeera twakoze mid-term omuzadde ajja n'acekinga byonna eby'omwana ensoma ye ne bamuleetera ku kyokulya n'alyako ne ba interactinga naye tegeera weakness ye nawa we tutuuse. Teri birala byetaagisa nti olwo bina bisasula already tumaze osasula byonna. Wali omuzadde ye yagamba kamutwalire enkoko oba kangende na nnyama afune ku byokulya just nakumulabako. N'okumulabako tekirina buzibu kubanga obeera omazeeyo nga tetukubanja basanga takubanja tuba tetulinaako obuzibu oba osobola okujja n'olaba omwana wo n'omuleetera ekyokulya n'olaba results ze n'otegeera ensoma ye n'oyogerako ne batikyabe n'otegeera ng'era omwana ali ku ssomero. So biri ebya admission fees n'ebirala ogambye twasigazaayoko balance wa mitwalo 9. Tutaleko balance wa mitwalo 9. So balance wa mitwalo 9 penso beera giri mitwalo 10 kubanga scout uniform ya mitwalo 10 ne labeling wa mitwalo 10. Ebayira ko labeling wano. Tulina labeling bimanyi okubula. Abaana abato we babeera. Nabyera bidde labeling. So katugenda musasulira omutwalo tubirambe. Ne balance wa scout uniform je mitwalo 10. Yes sir. Okay. Kale Josephine jangu wano kati benyizo bano nga njogera ne bagamba gwatatulaga tabanga yamuleseyo waka. Tebanga yamuleseyo atogenze ticha tuwagadde nnyo tulabo ba tukwataganye ticha omutegedde. Wona ngire ko wano maso. Tiye ticha anyo. Ticha jangu mubulye okumanya. Era omubulye wawa problem yonna atuukiriraani. Ajja n'akulaba. Oba Iliya yangeze ticha. In case of anything, you come there, you find me there. Okay, na mukilasi. Ogenda kusoma kilasi Josephine. P6. P6. Pozi olina kola interview kakasenti P6 asobola kuba yatugambako muticha mugambe ngayo wangamba jiwale somera bali mu class kine bigenda biti. P6 nesa jimara bulungi. Walikoma mu tamu ki? Tamu 2. Notajimala ko bali osomerawo. International primary school. Didi ludabo. Chinese. Kanungu. Ademan Chinese Kanungu. Kale kati interview tujja bitegera luvanyuma. Obe banyangu nnyo. Tugenda tugitegedde. Tugenda gikola naye tujja kugi receiving in the evening. Ngenda gikola tishaji marking then tujja kuba tugiterako Hajjat ajja kuba abawala answer. Kusimu. Kale ndoza byo tugenda kuleka naye environment kyemanyi nnungi. Waliwo ekibulayo ko baagire tulina fuluma fena tutambule mu kalabe wabweru nga bibiri bitya. Tusobola tambula muko. Tumukomyako awo then fena tweyongerayo wansi. Tulina abantu baffe bakono ffe batulabire ebweru egwanga especially yo bakadama lyo abantu bakolera mu mawanga agamu awereza school fees emitwalo 5 bakaddo bakinano omwana bamuwerere agenda okukomawo ng'omwana bamuteeka mu ssomero eyita fitting mu ekyo oba ng'omwana nga tasomye abantu aboyinza bagamba kyabali ewala. Abantu abo nze kyenyinza okubagamba kiri kimu tibajja ku annual baby school and primary. Tulina abaana b'abakadama bangi. So tubafaako tubakola bulungi yensonga lwaki buli tamu baba bakola ki beeyongerako. Gisebo era asobola okufuna access etegeera ebikwatagana ku mwana we n'anyumyako n'omwana n'ambuulira essomero liri weti ne weriti. Gisebo.
So omukyalo oyo ye mami wono naye yafunyeyo mami omulala gwe bakugambye ali e Germany yamulabidde ku mutimbagano so buli tulobe nga olamusobola otambula yatugambye ayagala kufuuka musawo si kyekyo so baba nga waliwo chance y'obusawo waneeno ng'otandikire mu primary okuyiga obusawo genda oyingira secondary university ng'ofuuse dokita nga Dr. Kulthum waali si bwe kiri omumanyi Dr. Kulthum omumanyi mani ngenda kubuuza gye wamulaba wuuyo omulaba bw'atunula amaaso ge ogalaba atunula bulungi okay kale nze Sonko Muhammad mwebale abatugoberedde mwina okuva gye twatandikidde tumulese ku ssomero tujja kukomawo ku video tulabe mugobere story eno paka nga Josephine atuse ku university si ekyo kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, because no. No, she's not taking leave. She has come back to school. So I wanted to unlock it. As I take your blanket to your bed. And keep this one under the bed down. This one, this. After remove the blanket, put that thing under your bed. Anyone with a cutter? I have a regular. Who is having? Mwagala gusala. Kagala sala contest. Kijeke kigera, kireke. Kijeko kireke. Kireke kwe. Enzo okuloota awo. Bela sitemedde muzibadde mukakisire. Just tukitaddemu emergency kubanga tannaba. Naye nobeera. Kasita giwera kutera buli omu aba alina gire. Kifuuka compulsory. Akafa akalungi. Kabadde nga ke twamuterekedde. But the bed sheets and everything are not washed. They are not what? They are not washed. Not washed. So they're supposed to be washed. So let's not put. It's going to help me. Her bed sheets are not clean. And towels, everything are not clean. We are going to wash them. But we know to be molekere. This one being blanket. Ever then? Yes.
ebibadde tugenda bisortinga after. Small like case where Make sure you write a name. Ate kumwagambye ebi maama agatahagenga ajjosa. Ebitabo temubana bitabo muwa. Singa zake ezakyengera noziwa nazikuterekera osobogera n'omusabako bagambye omwezi tubaziteeka ku kantini oba era temuyawulayo mugula bintu oguleyo amatoke kasiga zake ezakyengera n'ebiri Temwebalimu akasente. kubanga okusomera buli kimu Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.